Abasale bali emitwalo 3,895 abakyaliremba n'emisango bali emitwalo 3,657 abamabanja bali 443 abakazi bali 2,700 n'abaana be balina babiri 268 bana abasibe bakuumirwa mu makomera 266 nga bagabanyiziddwamu mu regions 19. Amawulire ge tulina olwaleero nti ebigezo ebya senior ey'okuna bitandise bulungi mu senta zaffe ebbiri ayakatondebwawo ey'embalala omuli abayizi 15 nga bonna basajja ne senta enkadde ebaddewo eya upper prison nga muli mwawe abayizi 59 52 nga basajja 7 nga bakyala era tuyinde essuubi tebajja kukola bulungi kubanga ebintu byonna bikoleddwa mu ngeri gye bina okukolebwamu era okulabula ne sekulabula konna eri okubba ebigezo oba okuyambako okubba ebigezo. Twina abagufudde omuze nga bagina ku social media ne balimbalimba abantu ne bajeekajeeka waliwo abadde agamba mba nekya geography paper 1 paper twagenda gibamu afternoon abo bonna balimba yatuna bitwagana fa security bagenda kubakwata naye gwe kyetukusaba togezaako ahe naawe kwegatta mu racket eyo eyamba malpractice ng'osharinga obuntu ofaanaganako bwe butyo kyoyinza okukola kasiimulemu kaweleze ku poliisi kubanga singa naawe oweegattamu eyo racket ey'okukagabana bakitwala nti naawe obadde nga oyambako okubba ekigezo ekyo. Okusinza ku ttooka lya UNEB 221 omuntu ayambako malpractice oba agezaako okuyamba abayizi okufuna ekirowoozebwa okuba ekibuzo kya UNEB wadde nga kituufu wadde nga si kituufu naye omuntu oyo okusinza ku section 25 akatundu ak'okubiri singa bakukwata omusango ne gukusinga oyinza okuwa engasi ya $40,000 the currency points 2,000 oba okusiba emyaka 10. Kati gwenza okubanga okaforwardinga buforwardinzi ng'okita kya muzannyo ne bakukwata niwesanga nga kigenda kukunonera obulamu bwo. Wabula n'omulala singa bakusanga ng'oli in possession ensonga lwaki tugambye bukaba kaze kasanguleko oba tokakola ki tokasigaza ku ssimu yo kubanga singa bakusanga okalina subsection 25 ya UNEB Act egamba nti omuntu yenna asangibwa nga alina olupapula oba material oba information eteeberezebwa oba elowoozebwa okubeera nga yeekuusa ku kibuuzo kya UNEB singa bakutisanga nayo bayinza okusiba emyaka 5 oba mpozi n'okwa fine ya $20,000. Bannaffe abasomesa ba scouts ba heads of centers bonna abayinza okuba nga bayambako abayizi bano okubeera nga bayamba oba external assistance oba wa answers oba baleka ne bakoppa ku mulundi guno gwokka UNEB egenda kukolaganya wamu ne judicial officials bagenda ku making sure nti singa weettanira oba singa ebibuzo by'omwana babeera nga abisazizza mu malpractice tugenda emabega tugambe bani abamuyamba tukyafuzza mu ebibuzo by'omwana ne naawe eyamuyamba bajja kusiba ate gwe aiding and abetting malpractice n'abayambako gibeera emyaka bakusiba emyaka 10 oba fine ya $40,000 oba byombi. So twagala okubuulira abantu ebiyitibwa ebiyitibwa nga malpractice ebiyinza okusibya ebiri mu tteeka mulimu okubeera nti omuntu agezezzaako okuyamba okuwa omuntu material oba ekirowoozebwa okuba kati nga bwe bayita obusasi oba akatwa gwe kennyini akamuwa ogwo musango gwa naggomola. Waliwo omuntu ayinza okwagala either okusuula omwana n'asikamu olupapula lwe oba na replacinga oba okwagala okumuyamba okuyita kituyita external assistance agezeeko mu answers ogwo nagwo musango gwa naggomola. Oyinza okutuusa max za mwana oba ogezaako okukola scores n'ogezaako muwa ennungi oba embi ogwo musango gwa naggomola mu tteeka lino.
waliwo n'okubanga ogezezzaako okukyusa original script kita substitution script nebeera nga lwo gyemukoledeko answers kati omwana baba baziwaayo nemusikamu ey'omwana nogezaako gyemuzanireko answers entuufu singa banakukwata ogwo nagwo musango gwa naggomola kita substitution waliwo n'ogezaako okukyusa oba okukyangakyanga nga akafaananyi k'omwana